Okay, celebrity track extra UG. Mawulire agaliwo ng'olinange MC Divorce Live nga bulijjo omutasuwe akoleze emikolo gyonna egiba gitambudde mu ggwanga olunaku olwaleero Rabadaba ayanjiddwa maka ga mwana muwala Magi Nalongo Omukyala Womugenzi AK47 olunaku olwaleero. Emikolo gitambudde mpolampola n'ekinaji nga bw'olengera bifaananya Rabadaba ng'ali wamu ondowooza olaba oyo gw'olaba yali mukyala wa AK47 omugenzi kati yafumbira Rabadaba bakoze emikolo olunaku olwaleero. Ekyebuuzibwa mu kaseera nga kano Rabadaba lwaki obo simanyi oba kyandibadde kituufu okubanga weddiza mukyala w'omugenzi AK47 oba simanyi naye era kituufu era ng'omukyala yenna namwandu talina kiddako talina omukyala bw'afa omwami bw'afa tekireeza nti omukyala buli kimu kiba kigenze alina omukyala ng'omuntu alina osigaza obulamu. naye olunaku olwaleero emikolo emikulu gibaddewo okubanga Rabadaba ayanjirwa nga bw'olengera awo kuno abakulumya Rabadaba ne Magi Nalongo wa AK47 omugenzi ayanjuddwa maka gaabwe olunaku olwaleero. Nkulabidde laavu ebadde wali akeetalo kabadde wali Rabadaba n'omukyala Magi muganda wange. Jjukira nti omukyala Magi yasiramuka ng'ayeegatta ku ddiini y'omwami Rabadaba yasiramuka ne yeegatta ku ddiini eyo era kati wenjogerera Magi musyamu era yatwala ne shahada buli kimu kyaggwa bulungi era kati kwe kusalawo nti Rabadaba abenga yeddiza ekiguguru kino abenga yejovwana ensonga zino abenga azikwasaganya bulungi. Okitegeera kwegamba kati ensonga ezo zonna okubanga zitambulidde omwana wa mama mwana wa dadi Rabadaba bwatyo bwasazeewo okubanga yeddiza ekiguguru kya munne era bwetyo bitambudde olunaku olwaleero. Kyolina okukola kiki mu kusubscribinga noba ng'ofuna ensonga zino bwe zino okutambula mwana wa mama mwana wa zaali ensonga zo zatambudde bulungi omukulu kagende ejovwane nze Divorce Matovu subscribinga.